ng'akwata ebisunzo bya toyi by'ennyumba ng'abisula mu toyi ng'abiflashinga n'akwata ejjirita ne yeesalaasala bw'ati omanyi nga bw'agamba kaneesalesala enfire mu nnyumba ne bagamba onzise kale tulabe woono obeere mu eruzira nga bakusibye emmada omukazi nga tayogera omukazi ng'alinga alinyeddwako emmandwa nakwata kateni n'engikutulayo mu mulyango nenzira ku ddinisa ku luggi nengamba muzeeyi nengera ne mugamba muzeeyi tunula munda eno olaba omukazi ono kye yeekoze omukazi yeesalaasala ne baleeta gana amalobo ne baliteeka mu luggi mu mutayimbwa gy'oluggi fire brigade nesimbula oluggi ne lukutulayo nga lulamba bu ne lugwerwa naye bwe yakutulayo oluggi kali gwe tomanyi nabuuka nenzira ebweru nga ninganga ava wansi mu ntaana nti mbuusi mbadde ndi mu kufa. MR live oba ku Medan Krabong live kumana katonda ali atugoberera kwe tuli amanya bambita Rima Sam oba Medan Krabong ekikwanguyira kyosolo okumpita wano wendi insindikibwa Rabon Chate Foundation abana tuli 10 mu service ngane ebyokubala kati nabita ne 15 betuyambako okusoma 15 ulikana kawe mitwala 3 buli mukuddayo kusomero gwayina kyonna kyoyina oyina peni oyina kitabo oyina rim onayo mutwalo gumu ekisero kya school fees kini mukutambula osobola kiteekamu kakaaga mitwalo 5 mitwalo 2 kyonna kyosobola ono ali ngaga nti anze mitwalo 3 ngasobola nsobola okuyimirira wakaana kano nze nsobola kino tukyaniriza bwotoola n'obwana ng'obwo tujja ku nguudo okubusembeza obufuula obuntu nate katonda ggulawo enjigizo enkyukakyuka ey'enkizo era eyannamaddala esookera era etandikira mu baana bato tesobola atandikira waggulu nedda waggulu awo wazibu nnyo naye etandikira mu baana abato bano kitwanguyira okulongoosa tubayigiriza okusoma ebiwandiiko olwo nno eggwanga lyaffe lijja kuba mu mikono emirungi kubanga teriyuzibwayuzibwa tebalilitunda olw'ebyo batategedde kusoma kiruma olyoga nti abodaboda ena kitundu singi 2 nti kati tewasome n'adesi bitegeero liyaŋŋambye buli obukadde 2 n'ebyadesi zadesingi 2 sumuluzo kwe kusoma buli bw'oyamba omwana omu katonda n'okusoma oba omukoledde buli kimu abatalina kyabanja tuyambeko katonda ajja kuwa omukisa kunaba zaffe ziyitawo wansi osobola tunoonyaako nobako ne koosula mu kisero kino lekeyo ensigo eggule enjijjo zonna ezeesibye nkomyewo ne muganda wange yagwa mu mukwano bwe yagwa mu mukwano ne gufuuka omukwano era ne gumufuula lekicara yaguvaamu afunye uniform omukwano saaguvaamu jasi nti omuntu gwe nali nfunye mu budde bwe yataali mutuufu namba kuli gwe wagwamu era nti omuntu yataali mutuufu togamba nti nagugwamu n'omuntu yali mutuufu ogamba nti nagugwamu obeera nga agamba ate nenguvaamu nedda ssebo era omukwano omukyala gwe nakubeera n'omukyala mulina n'abaana tubalina era mukyala wange nkutumidde nnyo era nga nkugamba nti nkwagala nnyo ate era nga nja kukwagala paka kufa kwange ekirayiro kikubye nja kukwagala paka kufa kwange mukyala omenza omukyala wange tanswaza mukazi wange namwagala tebamunkase Rachel Atwine nkwagala nnyo mukyala wange ye muganda wange ye buli kimu kyange oyo so n'olw'ensonga eyo bampita MC Kisaati tata Fahadi tata Sumaiya tata Rahma tata Siraji mu bwangu tata baana abaana mbalina alhamdulillah mukama katonda ampadde abaana mbalina pozi njagala okusooka okutumira ku bakyali bange mikwano gyange ab'omunda ennyo ab'omunda ennyo bitusi nsooka okutumira ku bakyali bange ba bitusi bayize balina oluyimba olupya ne David Lutalo luwoma oluyimba lupya mulunoonyeeko mugende mulunoonyeeko oluyimba lwa bitusi luyimba lulungi nnyo ku mikolo lukolera ddala bulungi nnyo so n'abeetaaze ba bitusi okubayimbira ku mikolo weebali bayimba buli function function bayimba kuba bayimbi obalaba bamaanyi njogera ku bantu bange ab'omunda nenjaga okutumira ku muganda wange nnyo naye era
oyo naye wa munda wa ku mutima MC Mariachi general tumuyita Jeno yafunayo oyo Jeno mu kintu kya comedy ate Jeno ne mu mutima ate Jeno ne mu kwagaliza labongo bwolifuna chance n'otulako ne Mariachi bakwa Mariachi takola zi interview ne bwolifuna chance n'otulako ko naye mwana chali wakabi wakabi aina low feed era general nkutumidde nnyo netumira ku my big sister Jennifer full figure nakangubi ijo muganda we oyo mufirako muganda wo mama mufanagana mufirako inze ne Jennifer full figure tuli tuti tewali kubaawula kali omufirako obugambo bwo buwoma bulijjo boyogera mufirako wale okozeko ne Jennifer mutya kati nze ngenda kwogera naye ogenda kukola naye talina tabu kati kankunyumize Jennifer full figure alina characters bbiri Jennifer full figure bwabeera mu kamera oyo olaba Jennifer full figure mafu kuba ye tomulippira ne zitaabika naye wobeera ng'oli mabbali wa kamera Jennifer full figure mulala nnyo ate Mukama Katonda akuyamba osange Jennifer full figure oyo we mabbali wa kamera tajja kuddamu kwegomba labongo kwogera n'abantu balala bikadde nja kuba njogera naye ojja kuba oyagala yo oyo omukazi ebigambo biri byogera ku kamera kugambye ojja kuba oyagala ye bino olaba bino bya foundation byolimu ebyokuyamba ku baana kebyokuyamba ku baana kino nkikugamba ebyokuyamba ku baana mubulamu bulala toleza talina abaana Jennifer alina abaana kwanza omwana wange omukulu bagobagana ne muwala wa Jennifer full figure ate sigira Jennifer full figure talina buzibu mutumiddeko nnyo my sister yebale kubanga gyali oyo naye mufiirako King Saha yankubira kali akayimba Sheimani Suri nkutumiddeko nnyo muganda wange neziza Bafana alina oluyimba olupya bayiza munansonyi okwoga ennyo ku bayimbi be bantu betutambuliramu esisimu gye tulimu Bafana muganda wange Tata Jontana mwamanyi lwaki muyita Tata Jontana kati Bafana twazalira mu biseera bye bimu abaana kuba ffenna twali mu sisimu nga tutandika ne tuzaala abaana mu geegi y'emu era abaana bonna bagoberera Jontana ne Fahadi bonna emyaka gyegyo bonna bali mu P7 kati yayingidde senior 1 Fahadi yayingidde senior 1 kuziza nina Siraje ye mukulu olwo Siraje omukulu wa Fahadi jali Siraje bali manyi Fahadi ye mukulu awaliyo Siraje mukulu akbo oli Siraje abeera Cambodia tasi wa wano batukuba bintu nenyongera bajukizaamu ekintu kimu Joystar Fashions gye nyambadde oba oyagala engoye ez'akabi genda ku Joystar Fashions obeere nga baku designinga mu ngeri yonna ey'enjawulo nabagamba nti twayongeramu kasekita kali ak'okupangisa engoye naye ng'engoye ate zetupangisa sizezibeera sizetutunda ezipangisibwa ndala nezetutunda ndala so tusunda mu bbeeyi ey'obusuubuzi jangu tukwambaze owa kinnoomu n'asuubula engoye nnyingi tusuubuza so itayo wali ku hamu ku mulyango gw'ira mu kisaawe babeere nga bakkolako nenkujjukizaamu nti ennaku z'omwezi zigenda kuba 28 omwezi oguno gwennyini gwe tulimu tuli wali Mpigi Mpigi we tugenda okubeera MC Kisaati ne Malaria twegattibwako Kazibwe Kapo Alhaji alaba Mpigi awo mu tawuni manyi ku bikondo Olisa Mpigi mu tawuni nva ku bikondo ku kkubo genda Mpigi mu tawuni olivaako Mpigi bwoti mu tawuni kati n'ogenda waggulu awo kasozi we wali Cambodia village woteri eyo waliwo we basula tulinako ebbaala oba oyagala kukolera mukolo omukolo sobola okugukolerawo so mujje abantu beeyo ababa beetaaze ekifo ekyokuwummulirwamu weekiri ku Cambodia village awo oba Cambodia Gardens toyagala kyogiyita tuukawo bulungi ensavinga yanjawulo buli kimu kyanjawulo kola mu Japan katwe bebakafulu yalo yakuterezezaamu era Saalongo kampisa na wane eddoboozi lino Saalongo zaamu tomulize kumuulira Saalongo kampisa wane eddoboozi Saalongo
Crown Japan Katwe nina abaana babiri bakyalika batudde tebanadda ku ssomero kishumba kibi era mbadde nsaba nga bw'oli nti wasalawo ngambe nti ebintu ogenda binkwasaganyiza ne ku luno nyimirira mu Ssaalongo Crown Japan Katwe bakafuluba okutunda ebintu by'amasannyalaze ebitalina bwezigo oluffe bw'otwala ekintu n'otuukayo nekitakola bulungi okikomyawo ne tukuwaamu ekirala ebintu byaffe bya lisiiti garanti twagguddewo n'edduuka eryokubiri era ekatwawo mwagala kulya kibuga kiramba buli wamu tulinayo amaduuka Crown Japan ebwayise tulinayo ate emakindi kwekuwe wamu n'ekatwe gwotuuka ali okulya na Musa Bode awo tusiŋŋaanibwa Crown Japan Katwe jamu tukusavinge ebintu ebirungi bamuse MC Kisaati tusimbule gwabadde oyogera ebintu by'omukwano gosimbulidde mu giya leero tusimbule agambye ngonze twale wakampasa nja kuba mufumbi tewetegereza njala akabina kakumalamu ebiso bulijjo by'omwana ku luno ate kati owunze buwunzi kyoyagaliza kibuyaga kyoyagaliza embazi kibuyaga kutaka okakang'e n'empepe n'ekyana kiwala kumba oyingira geyeena nga bwe wagamba yotamanya kakati omukyalo oyo bwe yaŋŋamba nti muwase olasse namu wesigamye namu bwe yaŋŋamba nti muwase saagaana kuba olw'ensonga kye nali njagala ne muwasa ne mutwala ne muteeka ewaka naye jjukira buli lw'obeera n'omukazi n'omuteeka ewaka ebiseera ebisinga omukazi akuyiga nnyo wikinensi zo okusinga gwe omusajja ate okuyiga omukazi wikinensi ze olw'ensonga abasajja ffe twatondebwa nga obuwongo obusinga tubuteeka mu kunoonya ssente gwe omusajja yenna ogenda okwetoolola omukazi ogambe nti oba omwetoolola okumumanya nti omukazi ali bw'ati ng'oluusi omukazi yakusookayo dda mu maaso otegeera kye nkugamba nti webuba nga omukazi obadde olina omukazi ewaka ng'omukazi akola obwenzi gwe omusajja ogenda otegeera omukazi oyo ng'obwenzi abukoledde ebbanga emabega nti omukazi Mukama yamutonda ekintu ekyo kimu bakuba b'ennaku zino bakyukamukko nabo bafuuka basajja omukazi yali alina kubeerawo waka kulabirira musajja naye ab'ennaku zino bakyuka nabo balinga baki mwenkanonkano so munnange omukazi bwe mutwala ewaka kumbe olwoke mututte ewaka nyingidde mu nsi endala etali ya bulijjo olwonze nali mmanyi nti ke mufunye ne mutwala ewaka kiwedde ngenda mu mirembe myereere ngenda mu ssanyu essanyu lye nali nnoonya n'emirembe gye nali nnoonya nagifuna mu myezi egyasooka nga 8 waliwangaliramu nani kati wulira egyo emyezi 8 gye nkugamba nti n'ensobi eyabeerangawo nga gwe ayagala omukazi ensobi bwebeerawo omukazi n'agikola ate okomekeza gwe omusajja gwe weetonda munnange togenda anti munnaye nkwegayiridde gwakola ki yetonda nga tubeeraka mwezi gumu 2 5 7 8 tukuba omwaka gwaffe gugwa waliwe papa musanyuka muselebratinga awo nno abantu baŋŋamba ng'omanyi eby'omabaala owangadde naye twali tumanyi tojja musobola konza nja musobola ekikola ki ekiba kibe naye bamajja musobola omukwano ngulina guli oguyiika ng'amazzi matabuta Allahu akibar teeka ddiini mu bino warabu twayira mu ddiini ebira bintu byetuteeka mu ddiini omwaka gugudde wali wansi weetuli tuyingira omwaka omulala ndoza mwaka nga gumu awo n'emyezi nga 2 3 ng'omukazi atandika okyuka kumbe omukazi oli nalina ekintu kyesaanoonyereza mu kusooka omukazi oli yalinga muyaaye nnyo ate ng'alimu omuzigo obwamalaaya bano bamalaaya manyi abakazi abasamba ogw'ensimbi bali mu classes
mulimu bana abayimirira ku nguudo mulimu abatayimirira ku nguudo mulimu ababeera mu mabaalo tegere kati oli yali wa ssimu nga bamukubira ku ssimu kati mu kusooka nze nali sikibuuka okitegeera naye ng'emizannyo gye gya ku ssimu yaba mukonako bukoonyi ku ssimu oliwa okitegeera kati omwaka gumu olwo tumaze omwaka gumu mu emyezi 3 ntandika okufuna ruumers awo eŋŋambo mu bbala mwe twali tuli nga bantu batandika okundaga nga baŋŋamba waategedde oli omulengera ali wali nti yira nti omuntu we yamutegula nga babiŋŋamba naye ng'omukazi oli ku mpa gye yali andaga nti ampa obudde nga tosobola kukikkiriza nti bakoze eki bamutegudde nga ŋŋamba yiyi ate bamutegudde abasajja abeera nabo wa kubanga nze wenva ku bbaala wabataze ku bbaala nenzira ewaka musanga yeewaka wembeera nga ndi ku bbaala naye embeera naye kati abamutegula ddi kumbe muganda wange ng'omukazi yali yasika ekingadde omuzannyo gwe ngaye yakimaliriza dda nga yakimanyi nze agereka ennamuyingiramu ennyo nga mwagala nnyo nga buli kyakola kyonna kyonna ne waba akoze kibi nja kukirabanga ekituufu era nga bwe kyali tebyali bikuwuliriza bigambo tebyali kuwuliriza bigambo munnange nga tubeerawo mwaka gumu kitundu nga tufunamuko obutakkaanya mwaka nga gumu n'emyezi nga 7 tufunamu obutakkaanya bwe namugambako era nga njogera ku bintu by'obwenzi ng'ebyo ne mugamba munnaye waliwo ebintu bye sigenda kusobola nti sigenda kusobola gwe kubeera nga nze nvudde ewaka nga nkulese ewaka naawe ate neŋŋenda okudda nga toli waka nga ye tewaŋŋambye gy'ogenda olwo tutandika olutalo olulala naye mweri ebbanga wamusaako nga tali waka nga tandise okutambula namusiŋŋanako ko nga taliwe waka nga teteyaŋŋambe gyagenda nga nze mmanyi ali waka ne mukubira amasimu n'agaana okugakwata n'amala okugaana okugakwata ne wayita ebbanga n'amala n'ankubira n'ambuuza oli ku bbala ne mugamba nkomyewo ewaka kubaako olwo nakomayo waka mu budde bw'atasuubira nti ŋŋenda kukomawo naŋŋamba mbadde siriyo ewaka navuddeyokko naye ndi wano eno n'emikwano gyange ne mugamba waki wadde otambula tewaŋŋambe ne mugamba ye ekirala waki nkukubidde essimu nga tozikwata naŋŋamba essimu nga badde eri mukasawo ate eri musayire ndi sigiwulire bikibikirogologolo ne mugamba kyava ŋŋamba nange kanzijje ewaka ekifo kyaŋŋamba kyeyali alimu kyali kitwala eddakiika nga 3 okutuuka ewaka yamala essaawa nga 5 kati labongo nakuba essimu y'omukazi newe yali aŋŋambye nti wali nentambula neŋŋendayo olwo nno ziri mu ssaawa mmeka ziri mu ssaawa 9 gwa kiro nenzukuka mu nnyumba nenfata ka boda neŋŋenda waŋŋambye waali nga waali taliiwo tewabangawo wadde n'omuntu n'omu wakakolo nakoma ssaawa zalinga 6 awo ez'ekiro kuba yali akimanyi nti nzira ssaawa emu ku makya oluusi lwenkedde ennyo 12 kolo nadda 6 naŋŋamba labongo nalinya boda nenoonya omukazi we yali aŋŋambye ng'omukazi taliiwo awo nensanyalala nenninya boda nenkomawo ewaka labongo nakuba essimu y'omukazi omukazi yakomawo ewaka ssaawa 10 yakomawo n'akomawo ng'obusungu bwalina ngalaga tagaana kwogera nange nga talaganiza okukeera ewaka naziza musango alla lani omukazi namubuuza nga yakanya nemubuuza nnyabo ovaawa n'asirika nga tanyega nampitako n'agenda mu kinaabiro neyeesootinga bulungi yamaze okwesootinga abakazi abo bikyenga byebeekolako biki n'amala okweyambula biki byebeekolako n'avaayo nga ntudde bwe nti mu ntebe ensirise
najja ne mubuuza nnyabo nkubuuzizza ovaawa nangamba kutokimanyi nti omuntu bw'omubuuza nataddamu abatalina ansa nangamba nze tombuuza n'ebyo tombuuza ebyo biki byombuuza ndi mwana muto amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋamba kalagereka nali mwagala ennyo n'ensala omuliro kati bwe yamala okuŋŋamba ebyo nga ntabukidde n'ayingira obuliri olwo omusajja watunazza enguluba muguliddeyo ku byokulya nguddeyo ku chipusi muledde ku nkoko kibiki byonna mbireese namaze naddo biteeka ku puleeti mbitadde wali nninziridde omukulu alyeko omukulu yandaga nti munyiivu nnyo nayingira obuliri yanvugamu eggaali nayingira obuliri neyeebaka nendiba n'ebyokulya byange awo okiwulira kati awo obwongo nga buŋŋamba ekintu kimu kati kikyenzizaako nyingidde obuliri bwe nyingira obuliri nga soka nsirika nga mpula kino kiŋŋamba baako nekyoyogera ngekirala kiŋŋamba tobaako kyoyogera baako kyoyogera kirala kiŋŋamba tobaako kyoyogera olwavaamu nga mubuuza naye owaaye obadde ovaawa nziramu okubuuza kyeyaŋŋaanya okudda okumubuuza mputu nga ŋŋamba mpozi ng'onoonya nsituka enve mu buliri buno ntambule ŋŋende gezoddemu ekigambo ekyo ddemu okimbuuza omulundi omulala ekidde nawe okubuuzabuuza awo nenkola ekintu kimu ng'eyali ali mu mukwano nensirika ebyo nembimma amazzi neŋŋamba kankireka ekyo kigende nenkireka nekigenda nkeera ku makya netukeera nfumbidde kyayi munywedde yakeera musanyufu omukwano ne gutinta buto biri ne tubivaako tetubyogeddeeko tetubisalidde magezi ng'omusajja era otegeera kuyumbanga bakazi n'ogamba ekyo kivuddeko n'omanya naye k'omubuuzizaamu kanategeera nti kyetukola ki tokyagala kumbe gwe ndiko ye muzannyi wa mizannyo nga muzannyi wa mizannyo nga ne bwe nnaakola ne bwe nnaakola ntya awo emmandu emuliko yakuzannya mizannyo gye kati nga talina kyamukolera okuleka ye nga yeyeebuuliridde ne waba teyeebuuliridde gwe ne bw'oleetawo majegere n'ogiteekawo akulabiriza n'adduka n'agenda tukubaawo omwaka gumu nga n'emyezi 8 tukyankalanamu era omulundi omulala bwe tukyankalanamu mwakuba omwaka gumu n'emyezi nga 8 nga temuzeemu kuyomba oba oyongeredde ku ebbanga kuliri ebbanga lyenjogerako emyezi 2 kubagamba bantu bajja okujja babuzaabuza katongerako emyezi 2 naddamu kikola kiri tuddamu tukyankalana kati bwe tuddamu nga twakyankalana bubi nnyo ku olwo kuba twakyankalana kati oli omukazi yali ayina embeera enzibu nga saba oli omukazi ayagala nakkuba n'okkukuba ssebo yakoonamukko kakati tuba tuli mu kukaayana naye mugamba na kino kyokola sikyagala ne mugamba naye tubeera wano ewaka abantu bakubira amasimu storage ne mugamba gugu bakubira amasimu okola bizinensi ki ne mugamba ate n'amasimu ne bagakubira agamu n'ogaana ogakwata agamu n'otugama tuge nodde ne mugamba nfunnyemu okweraliikirira nanziramu byanziramu ebyo ebyekiyaaye era yazamu nangamba nze nagamba ekino kimu nze ndi muntu mukulu mmanyi ekyokukola nangamba gwe kyotegeeza gwe buli akuba essimu yo n'otayogera naye nkubuuza ani oyo akubye ne mugamba no tekigenda kubeera bwe kityo tejja kubamanyanko sawa bwe namugambako bwatyo omukazi abakazi mukama waliwo abakazi katonda be yatonda nga bo firimu zennyini nga battabu omukazi yayimuka najja we nnyimiridde niwe ntudde bweni